nsaba mukkirize luno lwe lukiiko nze lwensoza okuyita ngomba ka parliament nsaba libyenga lifunike erikola ki erisooka bwe banaaba baganye okukola kubanga bagenda tuwa nti tule tudda wano n'ebyogeddwako dile tugenda bikwatako tujja kujja tubakunamire njagala kungala bakyala abo tujje mukono tubakunamire ensonga enkulu endala najogeddeko ng'omukwa osita najja sebo mukama wange ensonga y'amasannyalaze negirako ebizibu birala bingi nze ngomba kapala nsaba mumpulirize nze ngomba ka palamenti w'ekitundu kino mbadde nfuna okwemulugunya kungi mu bubbi amasannyalaze wegano wegavaako mulimu ebitundu ebimanyiddwa abantu bano abomunakifuma bazituma black spots abavubuka beeteegamu ne bakuba abantu ne mu kizungu wano walaba omwami n'omukyala bagwa mu batemu ne wali bamusuuta n'ebirala bitundu ebirala bingi so twasazeewo tubayite mwengaabo ebyokwerinda mwogere ku nsonga eyo tulabe butya bwe tutaasa abantu baffe. Wakyo mubaka wa palamenti Wenakifuma wakunze abalonzi okulaba nga bakunamira ab'ekitongole ky'amasannyalaze ki UDCL nga bagamba basusse okubatulugunya nga bamu bajja ne bajjayo mita zaabwe wamu ne solido wabula ne babakanda ssente. Sulaiman Kiwanuka agamba wadde nga mukono eri kumpi ne Kampala yekyewuunyisa okulaba nga ebyalo ebisinga obungi tebirina masannyalaze ate nga abatuuze ababiwangalirako baawaayo dde okusaba kwabwe okulaba nga bafuna amasannyalaze. 7 ku bantu abali mu Nakifuma tebalina masannyalaze n'ebyo ebitundu 30 abalina amasannyalaze ago tegabaako gavaako ne gaddako ate bwe gagenda gamala ebbanga ddene basebo ne banyabonze bwe nali sinajja kola politics nali sirabangako wantu amasannyalaze bwe gavaako ne gamala ewiiki 2 wano Nakifuma amasannyalaze gavaako ne gamala ewiiki 2 ekintu ekyo kitwaliramu ebintu bingi abantu bangi bafuna sente okuva mu PDM eyo project ya government naye abamu ku bo bakola mu busaluni butonotono obuduuka obutonotono fridge ndoza you can imagine amasannyalaze okuvaako ewiiki 2 manje kitegeeza ekyokubiri amasannyalaze gano okuvaako mu Nakifuma buno muleeteddwamu ze bayita black spots olw'enzikiza tutandise okufiirwa abantu baffe wiiki 2 emabega nali bamusuutaawo waliyo omwami yagwa mu babbi musajja wa mobile money yali anyuka ngaddayo wakanagwa mu babbi olw'obutabako maki masannyalaze naye ono mu kizungu waliwo omukyala waliwo omwami n'omukyala bagwa mu babbi ate tekiri wano mu Nakifuma wokka wano mu town council n'ebitundu ebyenjawulo mbadde nfuna okutegeezebwa ng'omukulembeze nedabanga ddala kisaanidde okubaako kyenkola ng'omubaka wa palamenti newankubadde amasannyalaze sinze nga leeta naye omulimu gw'omwampa gwe gw'okubakiikirira era nkimanyi nti nkikoze bulungi. Amasannyalaze gavaako okutaataaganyizibwa kuba kungi eggombolola nga Namuganga eggombolola eddamba mulimu eddwaliro lya gavumenti muzaalirwamu abaana eddwaliro eryo terina masannyalaze mulimu amasomero ag'enjawulo abaana bo tebafuna budde busoma kiro tosobola kukompiitinga n'omuntu asomera Kampala nga gwe osomera Namuganga watali masannyalaze so nsaba mukkirize tukitegeere nti amasannyalaze bwe gaba tegali mu kitundu bintu bingi nnyo bifa so nasalawo nga nkootinga kawaayiro oba article 26 of the constitution of the Republic of Uganda akawaayiro ako kagamba nti gavumenti kigikwatako butereevu okukuuma abantu n'ebintu byabwe naye gavumenti tulaba nga eremereddwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe kubanga kibanga mu kizungu awo mwanasajja yagwa mu majambiya ng'ababbi olw'abasannyalaze abantu babbibwa mu katale awo mu myezi nozanga 2-3 n'amaduuka gonna agasinga bajja abaana ne bayisaamu eggaali n'ekireetebwa ekyo bwe butaba naki n'amasannyalaze. Abatuuze mu kitundu kino banumiriza abakozi bano ab'ekitongole kya UDCL okulaba nga babayigganya nga basaba ssente ate nga batwala waya zaabwe wamu n'emmita era nga n'abamu abasaba amasannyalaze babaggyako nsimbi empitirivu ennyo ne bagamba nga zimenya amateeka. Bamasannyalaze basebo ne bannyabo mbassaamu ekitiibwa naye tukube ebulugunyiza olw'abantu bamwe be mutusindikira ne batutwalako mita zaffe era sebo nsaba bakulu balingi bapapula luno ne mumala otuwa olupapula luno
ne mutusindika lataba ne bajja batutwalako solido zaffe. Kale ekintu ekyo kituluma nnyo bwe tugenda okujja ewammwe mutugamba timuli pulesinga ate simwe mbatuma ate tubakuba ebifaananyi. Omukazi omukadde nga nze nkuba nti ekifaananyi omusajja ali waggulu ku muti. Ne mutuzaamu okugula kebe endala ng'ate ze mwabba ze mutuguza. Mukitegedde ekintu ekyo kitulumye nnyo nakifuma ewaffe wano. Amasannyalaze bwe gabeerako gavaako essaawa 12 ez'okumakya gaddeemu n'ekitundu we tulabira NTV nga gavaako. Gajja kudda essaawa 6 ogw'ekiro nga nze namukadde neebasedda kyokka ate nga nsasula. Bansalira ki amasannyalaze gange ago nga n'olupapula lulo lwava wammwe mukulu lusomeeko olulabo. N'obulumi ku kyalo kyange era ku nsonga z'amasannyalaze transfoma yaffe yayonooneka emaze omwezi mulamba ne wikisi 2 tuli mu nzikiza. Nali nagula kafiriji ku sente za PDM akakadde ke bampa naye kati obutunda bwa mitwalo 14 bwonna bwafa era ndi muloosi ndi mukaaba ndi maziga amazibu tuli mu nzikiza. Essaawa za leero ne waya zennyini bazibba batandise ab'eddiikwe ne namaliga ewaya batandise ozibba. Nze sirina ngatta erinnya ku kikondo era sibimanyi era bo bennyini abo basajja abo be mukozesa era be babba waya. N'olwekyo omukulu Kiwanuka Sulaiman neeyanzizza omukisa guno kubanga ffe twewuubye omukono ne tukoowa. Ab'amasannyalaze nabo balimu baddiira balinga battaka. Nze mpa 5,000 okutuuse ku ofiisi. Gobayo 7 okutuuse ku ofiisi. Baddiira bajjudde omukono awo ku ofiisi naye nga tufuna kituufu. Era ensonga eyo nsaba ssebo omukulu ogitukolereko abakulu bano nga bwe bazze era mutuyambire ddala. Ekirala ab'amasannyalaze gwe bamayo iddiseero bw'obeera nga bajja taasa bannayuganda lwaki nsasula kaashi wange n'opa ennaku zogenda okumpeerako mita ne mmala omwezi mulamba nga mita yange tennajja obadde nkusasudde awo ssente lwaki temukendeeza ku nnaku ezo beera osasudde mu nnaku lumu oba 2 jangu oteekereko amasannyalaze abo amasannyalaze tugasasula nga ga bizinensi siga kwetambu tugenda kwebaka naye ne mutukandiiririza sente tuzibasasudde zonna muzifunye naye ne mutulwisa nako ne batutiisatiisa. Pawulo yakubira muzeeyi pulesa ne zittuka n'amutiisatiisa nga waayina balooya waayina biki bagenda bajja eyo sebo onalebo nva mumuluka gw'ovaamu ebukasa eyo tewakiikirirwa era ne wentunula wano mu bakulembeze b'ebukasa temuli yadde atya n'omu mundeke bannaye njogere ekintu ekiri eyo waya bazibba misanatto oli n'abagamba ate bali bannakyalo tebabimanyi agamba kaakati tutereezaamu wano bakabba ebbanga okuva ebbanga paka mu muluka gw'osulamu ebukasa n'ennamakobaawo ekisoga eyo najja bazisimulula. Bannaayi fe abantu ba bulijjo tetulina ngatto zirinnya. Bannaayi ewaya zitwalibwa zitya omuntu wa bulijjo. Okusaba amasannyalaze nsembayo nga ŋŋamba sebo onalebo kesi twagiggulawo naye abantu batulemesa wali ku ofiisi wennyini emukono we baatukugira okubafuna. Saalongo olwajja ne banne ne baka yoyo ne bateekako kakokola tokola ki tondeka mabega okubifuna okujja ku kyalo kyammwe okubiramu Katonda essimu yayinza n'ogikwata amangu naye ebintu by'abakulu bizibu nnyo. Bwe twayingidde mu ofiisi nze nasanzeemu ekiwandiiko kyali kyasabadde amasannyalaze ne mu byalo ebyo birimu ne mu tawuni kanso kyokka bali ekipapula kyafaamu. Ekipapula kino omubaka eyaliko omukulu Kaggwa yali yagamba nti mpa ekipapula yali yatugamba nti muwandiike mukireete eno ku folo ya palamenti nsobole okitwalira amasannyalaze baleke nga bakola ku nsonga zammwe. Yatutambuza ne tudde kyalema naye ffe nga abalinamu okulengera ewala twagala tulinde munaffe addako. Nze nakulabirawo ng'ojja kukola ekipapula kino teyasobola kituusaayo nkusaba okkirize nkikuwe okitina okugenda. Wa UDCL mu kitundu ky'emukono asabye abatuuze okuba nga tebaddamu kuwa bakozi baabwe ssente n'agamba saavisi balina okuziwaayo okubanga
abatuuze ababasabye amasannyalaze baba balina ssente basasulidde mu mateeka n'abagamba singa babeerawo omuntu yenna addamu okubasaba ssente bamulopeyo mu kitongole kyabwe era bakikulira olwo yenna bajja muvunaana. Mukozi wa kitongole ekyo era asasulwa. Bwe mugambe nti oba toyagala genda, temwetiiririra kubanga mwe bakama baffe ku ground mwe abatutwala. Gwe omuntu mugambe oba toyagala genda. Ye maama mutwale ekiseera kinene nga tegaliiko oba oluusi muba temuripootinze. Kati mbasaba turipootinge nga ne bwe gaba gagenze ekiro gwe kuba essimu. Nedda munnaye twogera ennimi zonna, twogera Oluganda n'Oluzungu, tulwogera era oyo gamba nti nze njagala Luganda nga bwe muŋŋambye ennamba njogere mu Luganda. Kati mbeegayiridde oba oripootinga ne woba okubidde nze oba okubidde chairman antuukirire nga tulina ennamba yaffe eyo etuyamba okulaba nga tukolera mu budde obwo bwe tulina okukoleramu. Amasannyalaze galina okuddizibwako mu ssaawa 12. Ekizibu okuggyako nga kisusseewaawo era tuba tubagamba nti oba tekijja kusoboka mu zino essaawa tugenda kubakolera mu budde bwe buti. Naye nga kyensinga okusaba bachairman, nsaba ffe nammwe tukolere wamu okuyamba abatuuze kubanga nga bwe ŋŋambye ebizibu ebisinga mu byalo byaffe byanjawulo. Ate ffe leero tusanyuse nnyo tufunye omukisa okwewulirirako kiki ekiri mu community. Tusanyuse nnyo the expression that you gave nga bwe muli mu busungu mu ssanyu ffe tukifunyemu okuyiga kubanga kigenda tuyamba okwongera okukola okubaweereza. Omuntu atamanyi kintu kyonna nsobola ntya okulinnya omuti ne manya nti bwe nkwata wano tegankuba nzijjako nawano nenzijjako nenkola ki nentwala waya. Ekino kiteekawo ebibuuzo bingi nti abantu ababba waya ezo baba bamanyi omugaso gwazo era nga bakugu mu ekyo era nga bamanyire gye bagenda ozikola ki ozitunda. Naye kyembasaba abatuuze naffe twerwaneko tutya. Bwe mulabanga ebiseera ebisinga ewaya ezo bazibba amasannyalaze gavuddeko oba be bagajjako tetusobola kukola ki kumanya. Wabula ggwe ng'omutuuze bw'olaba nga amasannyalaze gavuddeko naddala mu budde obwo obwakiro okutu kuteekewa wabweru kubanga osobola okuwubaako ky'owulira wakiri osobola okuwulira ensaatuuko n'okubira mulirwanawo akasimu oba n'otegeeza ffe abapoliisi tetulina kye tuwulidde wano tetusobola okujja okuwa obuyambi okulaba ki ekibadde kikoze eki kituuseewo. Ebitundu ebimu tubirabye nga waya ezo abatuuze bazisuuza abantu abo twali tukirabyeko. So tulina okwebeereramu tetuba nti tetuleka bulesi wabula tubeere basaala okukuuma ki amasannyalaze gaffe nga bwongera okuba nti no bagatereeza naye ate tulina okuba tugakola ki nga tugalira nga waya zikola ki gyeziri. Abakulembeze wabeerawo ensonga yonna ng'egudde ku kitundu kye y'amasannyalaze ng'omukulembeze gipikingemu interest togirekera bantu. Twagala obeere nga gwe complainant omukulu ku lw'obulungi bw'ekitundu tutegeragana bachairperson kiyambako okulondola ensonga eyo. Bwe tuba tusobodde okukwata abantu abo ne balondolwa mpaka mu kooti tusanga obuzibu ti olumu tutwala abantu mu kooti ku misango egyefaananyiza bwe gityo naye ate oluvannyuma abatuuze ne batagenda kukola ki kuwa bujulizi n'osanga nga bavuddeyo ate bakola ki bayinaayina ate ne baddamu ne bakola ekintu kyekimu. So twagala buli omu akole ekyo kyateekeddwa okukola naffe nga poliisi tujja kukola kyonna kisobola okukola ki okusobola okulaba nga ensonga eyo etereera.